So Gabby Mutano December go Christmas kwenye ati bakuletede mixes baby cool B2C Nando Lava olabiri mukanga ku Boxing Day bakuletede Dr. Jesse Chameleon wininwaji fire baby amatombalanguzi kwagata n'abalala bangi ulete abana bale b'ebisolo byetalabangako ewokuzanyira wagazi n'ebigendo basanyusa mwatu byebiriko yonebe ku festival season basanale entebe muzu gabitindwa mu sente Prestige Matarena Newman Foods Uzima Mineral Water Victoria University Nara Noodles Declare Property Consultants Skyping Sewers and Travels Royal Milk Gagamel Entertainment Uweka Bukene TV Nekedi Foundation. Omuntu yenna waddenkanya ngezizze wadde zinaba kujja tuzikiriza kujja kozesa kola jeno no mu buli formula wali asobola okuyamba okujjako enkanyanya oba okuyamba okudda obuto n'obeera nga tokula. Abantu bintu batusinza just parking na umuntu ya parking akabani abantu bangi banoonya akabani kano baada akabani kagobera emizimu kagobera emisambo ebibi bingi naba parking ya akabani ukora so bakagala osobola kujja kumena mo nojano kuduka nobena ngatoka kale nabo abasajja abaami balikira okulwala prostate yajja naye tusobola okumwewala okozesa sopaneto ono akuyambako gw'omwami atannaba tuuka kufuna prostate n'oyo amwina oba alina sayinzi ze tandika okunywa sopaneto ono agenda kuyambako oku-eradicatinga prostate cancer. Kati kano kabana abakugga losing weight okufuna flat tummy nga nze bwandaba kayagala flat tummy era mazi nange nali bweti ntuuse kale flat tummy ono akola bulungi nnyo with this ne weight loss birungi nnyo nti after 1 month ogenda kuba ofuna kati kano k'abakyala balina obuzibu mu kufuna embuto abakyala that have issues with getting pregnant kano kakuyamba okubanga osembeza amagi oyambibwa okuba nti bujjamu obuzibu bwonna obwo obukugaana okufuna olubuto. It doesn't matter oba basawade bagamba why you're not getting pregnant or this is why you're not getting pregnant. Nga toyina fibroids, toyina chi, but you're just not getting pregnant. This is it. Kano ka facility kayamba kabakyala abalemedde okufuna olubuto. Ate n'ekirala kyenjagala okwogerako kyeky'abaami. Abaami balowooza nti abakyala bokka be batazaala. Abaami bamanyi nti abakyala bokka if you're married oba olowooza nti mukyala we kayeka yalina okufuba okufuna men abasajja balina ekizito okuba nti tebazaala. So when the men bakozesa ono bamuyita black maca root powder. Black maca ne tonkat ali birungi nnyo ku baami abalina obuzibu bwa infertility, abalina obuzibu okuba nti tebazaala. Bwe mubeera nga muli mu maka nga mwembi temulina mwana mwembi mwefeeko, tokirekera mukyala yekka oba tokirekera mwami yekka. So these are good for the male. Ebintu bino omuntu asobola bisanga wa? Ebintu bino bisangibwa Makindye. Tuli wano Makindye Marina Mall, ekizimbe ekipya, ekizimbe kyaffe eky'amaanyi. Makindye ku Marina Mall. Ndi ku Marina Mall. Ku restaurant eri efumbe mmere ey'amaanyi Queen's Dish. Njuli wendi emmere n'empulira ensi yonna. Kale n'ennamba yange 0782 290 431. Amanya gamenze Angela. Number 0782 290 431. Muluganda. Enamba eri 078 290 431. Yeah. All right. So kono tubali extra fade. Neka tibaba bani bamukola mu powder. Ona wafe tumanyi yati n'ekirungi. So mulungi biri mu vitamin C wadde babera banga yavamu mu kibala, but still vitamin C
element eyo esibalamu kati ate mulungi nnyo ku bantu abalina kansa kino kitaffe kino mulungi nnyo ku bantu abalina kansa ono wa Korea. Most of these are from Korea. Bakorea bawangala nnyo ate bava gumu. Yeah. So kati ayambako nnyo ne ku kidney n'ekibumba omusoso. Yeah. Tulinawo ashwagandha ono yasinga okubeera ow'amaanyi oba stress. Abantu bonna balina stress bano bakola tebawummula. You wake up and you can't get up again in the morning or suffering okuzuukuka. This is it. Ashwagandha ono muti gw'abayindi mulungi nnyo ku bantu abalina stress. Kyekimu ne shilajit ono naye asangibwa mu Himalayan mountains in Nepal. Bw'omugatta wamu n'ashwagandha it makes a very good component mu bulamu bwo, si mukazi si musajja. Ate abakazi, when it comes to the normal female reproductive health, ashwagandha compared other with shilajit byamaanyi nnyo ebyobulamu bwamu. Ashwagandha kitegeeza nti asobola kwemba ku mukyala. Mpulira nnyo abakyala abasinga bagamba naddala nga abakyala nga abadde bagenze mu nsonga zaabwe olina kugamba nnumizibwa ate nkola bwe nti anumizibwa baluddewo genda mu nsonga abakyala abamenopauza ashwagandha eva mu nsi ki bya India. Bwana munanga afaba tuli wano ku Maina Mall Makinde opposite nga wonolaba nga okumpi nga ne Climax opposite nga ne Climax bagita Maina Mall wetusinzidde ebintu bino abantu bangi ababinoonya totawana kulinya nyonyi totawana kutumya bweru wa ggwanga wano mu Uganda wenyine webiri byakutusibwako. So tukyagenda maaso n'okulaba ekyebisobola okutuyamba okulaba nga tuteekateeka obulamu bwaffe n'okulaba nti tubeera balamu bulungi. Bakyatuga ono Irish Simos alimu powder. Irish Simos ono alimu powder alinya mu gel ayambako abantu abalina obulumi bw'omubulago thyroids oba kye bayita thyroids gwenga owulira abasinga balowooza mbu tensolites zibaluma kumbe si tensolites zimala nezikula nezifuuka ekikyamu. So when you're having that issue ey'obulago omuliro gikuluma, you use the Simos or the Simos gel abeere ng'akuyambako okuggyawo n'ekyo ekintu takoma kuwonya kwokka. Bane ebino eddagala terikoma kuwonya kwokka lijjawo n'ekyo ekintu ekiba kirireesi. Breaking news, context, analysis. And all the while keeping it factual. A new form and shape. It's gonna be smoky.